Njagala kubalaga estate empya eya Katende, lwe luno oluguudo oluva e Kampala okugenda oluva ku Masaka road ogenda okugguka ku Entebbe road, lwe lumu ku lugatto olwa Bujuuko. Kakati njagala otandikira wano. Eno estate empya, abamu ku basooka oggula bano basitula za hardware oba maduuka kuba ndabye pulaani yaawo nnene. Zino eza wano ku kkubo bazitutte neighborhood yeyo gy'olengera. Abasajja ge mayumba ge bazimba wano ne zino za bukadde 18 fuuti 5 ku 100 n'ekyapa bukadde 18. Wasigaddewo poloti ziri 2 wagguka bwe wati. Eri yonna neighborhood ndowooza olengera emmotoka ezivaayo, amasomero weegali, buli kimu. Be basajja abazimba amayumba bw'oba oyagala okuliving environment egenda okweyagaza, gy'ogenda oga nti ndi with neighborhood ennungi. We wano njagala okubanga tutunuulira eno poloti ntwale already gye ndi mu kuggukiramu. Eno ntwale muganda wange Semanda yeno eyiye eva wano negenda egguka, ate wano nawo waliwo ekkubo eddala. Wano nawo waliwo ekkubo eddala, ndowooza olengera emmotoka ezivaayo. Nedda taata, kale bannaaye mugyebaleko ye. Waliwo ekkubo eddala era nga bw'olabye erivaayo. Kati Semanda puloti ye eva wali wali akati. Kansooke mbalabe lumu. Kati mbadde mbagamba nti njagala okusikira nkulage Katende mu town. Bw'obeera wano ku lusozi Katende akubeera wansi, yoyo Katende gw'olengera. Awo wonna ezo ennyumba kolansi simanyi oba osobola omulengera. Waliwo mulengera we basaze ekitaka, oba mbalengezeewo ntya. Wansi wano we basaze ekitaka oyo Mpigi Express Highway y'omu kwagatta. Era ku luguudo luno kati poloti zino zisigadde 2. Wabaddewo poloti ezabaddewo waggulu bazimazeewo era nga bw'olengera abazimba bazimba. Kakati ne tuba nga tuyina zino 2, eno gye ntambuliramu n'endala y'eno gye ndi mu kulumba. Wano waggulu zitambula fuuti 5 ne zikkirira fuuti 10 wansi, ate in fact zisukkamu kubanga wano ziri fuuti 49 ku 5, wansi zikka fuuti 10 mu 10, ekitegeeza nti zisukka 5 ku 100. N'olwekyo wano bwe wati bwe wali ettaka lino bwe liti bwe liri. Za bukadde 18 n'ekyapa kyako, bukadde 18 n'ekyapa kyako, zikka paka wansi. Neighborhood yawo nnungi, ova ku kkubo butereevu nga bw'olengera. Ge mayumba agamu ku basajja ge bazimbye. Waggulu waliwo olengera ku lusozi masomero. In fact ettaka lino lyonna lyetooloddwa masomero nga bw'olengera. Oba ku lusozi owulira akawewo abantu we bali sigamba nti ogenda mu kisiko oba wagambye otandikira ku kkubo kwennyini, ettaka lyennyini ku kkubo eriva abamanyi ekkubo eriva ku Masaka road e Katende ogatta ku Entebbe road lyeryo ly'olengera waggulu awo. So gano amayumba gatunudde butereevu mu kkubo, bagazimbye ng'eno y'emmanju yaawo. Kankulage emu ku ntambula abasajja ba booda baabo bayitawo. Obalaba eryo kkubo eddene likuzaayo wali e Katende. Okuva e Katende mu tawuni okutuuka wano waliwo ovugirawo eddakiika tugambe nga 10 ng'ovuze bya bulijjo, ate okuva wano okugwa Entebbe dakiika 15 zikumala okutuuka ku Entebbe road Kawuku. N'olwekyo
ze zino simu yange mugimanyi bw'obanga oli interested ngoga nti njagala omwezi guno ogwa December nfuuke landlord oba oli awo mu kifo ekiteeketeeke obulungi wano wa fuuti 5 ku 10 ku bukadde 18 n'ekyapa kyako. Essimu yange ya 0753 98 56 39 0753 98 56 ate nga twafunye estate empya eya Lungala Estate era 5 ku 10 za bukadde 10. Good neighborhood, environment nungi era oli kuka obeera owulira akayo buli kimu, ezo za bukadde 10 fuuti 5 ku 10 era n'ekyapa kyako bwe kityo bwe kiri. Wasigadde eziri Lungala wasigaddewo poloti 3 wano ziri poloti 2. Boza waliyo poloti emu ya bukadde 13 naye 5 ku 10. Ndowooza kambi basengekere bulungi. Tutandikire ku Lungala estate ya Lungala ya 5 ku 10 za bukadde 10 n'ekyapa walungi ku residential okusingira ddala. Bw'obanga ogenda kuzimba myaka ng'ebiri okuva kati nandikubiriza okugula estate y'e Lungala kubanga omwaka gumu tegenda kuba kyekimu. Naye bw'oga nti kati nyina ezigula noonya zizimba wandiguze estate y'e Lungala ekyali ku bbeeyi ya wansi ate nga wakulira ku misinde emiyitirivu. N'olwekyo gamba nti kyandibadde kikkolera. Ezo za bukadde 10 5 ku 10 n'ekyapa kyako kibeerako. Ne tugende Boza wasigaddeyo poloti emu ya bukadde 13 5 ku 10. Then ne wano Wetuli Katende waliwo poloti 2 right now za bukadde 18 n'ebyapa byako. Njagala olengera environment eri waggulu eri gy'olengera go gonna mayumba nga bw'ogalengera nga bw'olengera ago gonna mayumba. Obeera wano ng'olengera Masaka Road butereevu eri nsenti baziyita Maria Goretti yeri gy'olengera waggulu wansi awo essomero lya Maria Goretti era lyoyitako okujja wano. N'olwekyo bw'obanga oli interested osobola okunoonyaako olwaleero oba enkya, yes before it's too late. Bwe ntera okugamba abantu kubanga bangi bankwiranaga nti njagala kweri estate y'e Kalagala nga yaggwawo emyezi ena emabega. In fact mbagamba ekintu kimu nti bw'ogenda mu programu yonna n'olaba ng'ebaddewo like 2 weeks back ezo plot manya nti zaggwawo ge mazima amatuufu, manya nti ziba zaggwawo. N'olwekyo osobola okunoonyaako bw'obanga oyagala okufuuka landlord ku 0753 98 56 39 0753 98 56 39 ate ng'oviira ddala ku kkubo gaago abantu baabo bazimbyeyo amayumba gaabwe. Ettaka lirina amakubo 2, lirina main road ate ne liba ne lino erikkirira mu batuuze.